Lokat TV. Njagala nsanyukire kunange gye nazaalibwa mu luggya mwe nakulira. Njagala banjogere ku mwaba begonjebwa maka muno mwe tuli omwatata. Era n'ab'ebifaananyi mwe muba mutufotola. Era n'ab'ebifaananyi bwe muba mutufotola bikubwe mu sitayiro. Kati mwabe buvanjuba ebukiika ne bugwanjuba temutufitina. Kati mwabe buvanjuba ebukiika ne bugwanjuba emizira mukube temutufitina. Anti essanyu ly'omukyala erituukiridde kwe kufuna gwe yatonderwa. Anti essanyu ly'omukyala erituukiridde kwe kufuna gwe yatonderwa. Ate kisingira ddala okubeera ekyomuwendo kumulaga mbakaddebu n'abaleeterako kubitereko kubeebaza okukuza. N'abatonera nkumu bakuliisa omuzaaliro omulungi gwe yatonderwa. Abali batasuubira nti kiriba emitwe ne gibaluma. Abali batetenkanya obonebone nabo ne bibasala. Abazze bakusabira bo beeyiwa ettiro ne musina mazina banange ne bakuyozayoza okukuliko kumufuna omulungi gwe watonderwa wamma n'ofa essanyu. Nze wamma kyenfa ssanyu buli omu kyafa ssanyu. Ate era emmemme katale kyesiima kyeramuza. Nze wamma kyenfa ssanyu buli omu kyafa ssanyu. Ate era emmemme katale kyesiima kyeramuza mumuleko omwana. Nze wamma njagala nkwagale kufa kukwagala paka bukadde oba kyammanja. Era njagala nkwagale nnyo njagala nkwagale nnyo okusinga ne mami we yakuyonsa ku bbeere mu buto. Bw'aba yakuyonsezaamu akaana nge kankuyonse bw'onoolyekoyera. Ngenda kwesiba enkutu nzikirire emitala. Emitala. Ngenda kwesiba enkutu nzikirire emitala kutemera ekyogero kunyige. Engozi ya jjajja bunaye gye yamuwekesa. Engozi ya jjajja mbunaye gye bamuwekesa gitwazike nkuwekesenga. Ngenda kwesiba enkutu ezo. Nze wamma kyenfa ssanyu buli omu kyafa ssanyu. Ate era emmemme katale kyesiima kyeramuza. Batak. Kashevinze.
Tukwaliriza ku Boka TV Vocals Live olunaku olwaleero. Leero tusazeewo tuyitireko eno. Tuvudde eri kati tuyise omanyi twagamba wano ku Vocals Live tuleeta abaana ab'ebitone eby'enjawulo. Tubeera n'abaana bannayimbira byange ne tubeera n'abaana abayimba ennyimba kati zakabi. Kati ng'ono bamuyise Mbeki Katna ayimba buno bakunyingako ku munyigo. Nyimba za siku hizi zezo. Ne muli no mu kikubo kite titu nemo. Adage. Tulide bagze kubera mpozi nga atekamu ekirungo nashali ku kamera nze Sula Senyo nga twanza ku Vocals Live kuruga kuyemeko ku bya YouTube okubera mpozi nga ate agikwasaganya bulungi nnyo ate n'okubera mpozi nga agikutandikira mbera nga omwe kwata namba zo ziyitawo wansi abali ku Boka TV mwenna Imenansi Sharoni Bakungu nembuza ku Amos Mukisa Bibu Nsereko nembuza ku Rita Anita James Anita bwatyo erinyero limanyiro okuntawula nalyo nenga gonna mwenna buli amanyi nti olaba tugamba tigena maso nokwera mpozi nga tutufulenga bulungi nnyo tulina mwana muwala Mbeki Katna soko obuze ku Boka TV bananga balabi ba Boka TV nsanyuse nnyo okubeerako ku Boka TV nange ojja kwongerako no ku ddoboozi oba kantukatiki wano ewamali tukoleko wano bali ajakkawo omukisa wennyini Mbeki Ovawa bakuzaalawa banzala Nakaseke oli mwana Nakaseke ndi mwana ewa Lutamaguzi eyo ndi mwana za Nakaseke Semyungwa Semyungu eri mu kifumfu gweyo ala byalo Semyunga mu kifumfugu Semyungu botuke yo botuse abazadde ali nani abakuzaala abazadde nzaali bw'omwami n'omukyala tata wange kati mugenzi awumule mirembe omugenzi Lugolobi Moses mama wange yena moje Kotirida ye gyali eyo Kotirida ulire erinnya ggwe Kotirida iye omukyala Kotirida tukubuuzaako nnyo wale kwera ngo tuzaalira omwana ayimbanga ennyonza era agamba mugende wali wanalongo Kotirida wali tutajja kubula mugende ewo sukali ate kuba wali olwo sukali yavuze ku kyalo Mbeki wanje okusoma kuyimiridde kutya okusoma era eyo gye nasomera primary yange then kitange we yalwala ne bamujjayo kuba yalwala yaga ku accident ne bamujja ne bamuleeta Nansana tulina ya abantu baffe kati nkulidde Nansana kuba yalwala ne tudda ate Nansana kati Nansana gye nkulidde ne nsomera awo ku Majeti era abo Nansana Mastowa Nsumbi bantegeera bulungi ku Majeti waliwo isomero liyita Majeti Secondary School olina ebyalo olina amanya Majeti Secondary School we nasomera awo ne mala nenvawo ne ngenda ku Africa liri side ze Mutundwe ne nkoma awo we nakoma asasobola kweyongerayo ku university nga sente tate engeri gye yali alwadde nga nze yali alina okweweereranga wano yali senior 4 senior 6 yali senior 4 secondary gye nsomedde eno mu town primary gye nasomera ku Semyungu primary eri ewaffe ye Semyungu then primary secondary then nenjija Semyungu olwako bajja n'olugero luno nti olidde Myungu buteesokoola okay kakati omuziki guno gutandika ddi omuziki kuva buto era abesemyungu bo bantegeera primary yawo wonna ne wobuuza nga bagamba bo bali bampita Mbeki kuva nga atisi banteeka mu maaso wali kampimpi nga ndi katini awo mu maaso at least banteeka awo newe bibe ebigambo ebimu simanyi bulungi naye nga mmanyi nti wekuba kudda eno eyo nina okuddayo bwe kuba kudda eno nina okuddayo era nafuna nnyo ebintu bingi nnyo era ebirabo bingi ebyabayimbye mwafunanga ki okusinga twafunanga blangiti ebikopo noddayo ensawo ez'oku mugongo
nasoma ne natuukanga kuba tatange yalwala nkyali muto nnyo nali nga mu P4 P5 kati natuuka nga ntuuse taata alwadde ezinnyongera yawo maama yalina okutetenkanya naye essomero nali nkwatirako waliwo nga abazira kisaabali abamu kakiiko ne babeera nga bampeerayo ssente kubanga omwana akona dansi ayimba anyimba somero era buli omu abuuza mbekeka mbeki ongambye ku bikopo kye byebbumba plastic byebbumba ebikopo byo byali bya somero ebinene naye nga bakuwa n'ekirabo nga se kinnoomu ekikopo ekyebbumba sowaani batuwanga plastika sowaani ya plastika n'okuliita nayo era ng'okikwata bulungi ewaka eyo ekikopo kyange okijja mu kabada sekukulu obanga kyakunywa kirungi kyonyweramu kyayo omukalu omunywera mu kikopo kirala kya plastika kyayo omukalu tagenda mu kikopo kya bbumba bannange kati secondary naye era wayimba ne secondary nayimbira ddala ne secondary then era mu secondary omwo we nali nsoma nga ndi mu vaka ya senior 4 we nafulumiza akayimba mukama yannyamba nenfuna connection mukama yannyamba nenfuna connection nensobola okumitinga omwami Sula yes omwami ne mu mitinga nengezesa emikisa gyange muvaka kuba nali sitaka taata ngafudde taata yali tannafa naye ng'olwedde yali mulwadde naye ng'embeera gwalina olusoko werayo school fees basenga abo balina okukwatako ate ne ku balala abato kuba sinze nzeke yali omwana nga ndaba sagala kukomaawo embeera nga ndaba ekalo byensoma ngenze muzini ya vibe naye ng'embeera eganyi konze kaakati kuba talent yo nali njiwulira nga njirina kuva buto konze sigenda kutuula tirisiti kantambule nzire wano nzire wali mukama nanyamba nga nsoma naye nga njiya n'amagezi amalala kwe kulaba nga ngenda kusimba. Watandika na kayimba ki? Natandika na kayimba kachenfa sanyo ako. Kano katuva katandise nako. Nyini ako. Watandika nako. Ke natandika. Olo kayimba oliwa. Nga nsoma ndi nansana. Nga nsoma. Ndi mu senior 5 ngera tata kyali mulwadde kuba yalinga wansi. Nga nalina ngokera nga kumacha dadi wange yali mulwadde. Nga nzaliwo kuba bakulu bange bali bakuze ne bajjayo nze mu kusooka. Gwe muto. Nze muto naye ebiseera ebyo nali nasumuka basuka ne banjayo nga nkyali. Nenjija nga mbeeranga naye nasomanga naye nga nina okuvanga ewaka mu senior 1 alina nga okuvanga ewaka nga mutegekedde kuba n'okusoma nali nkwagala nga ate ne taata wange mwagala kati nga nina okera ku makya nentegeka bwe mala nensala nenzira ku majieti kyovola ye yali okumpimpi saawa nnya sikaali nze abeera ku geti nga musaba nzireyo ncekinge ku ddadi wange ndabe bwagenda nga kumacha sawa nyango ofuluma ogenda mu nino komawo nazukuka nga lusi 9-10 n'enfumba n'entegeka kuba wakati walinga olongo ine emyaka emeka nalina emyaka ndowooza gyali mu 16 nali mu myaka 16 15 kuba nali natandika ebyo nga ndi mu senior 1 we nali mu kyalo nali sibikola tata ye yali ali eno nga atenze nasigala yeri ne mama Okay, tukyali ku Vocals Live, tuline mwana muwala Mbeki Katna ye ayimba omuziki guno ogwaddala siguli ogwa neyimbira byange. Katana abayimbi mukola emirimu mingi. Mukola emirimu mingi. Mirimu ki gy'ozotambuliramu? Emirimu gyenjize ntambuliramu ku ssaawa zino curtains. Oli mu curtain. Curtains, kutunda curtains, pipes, ennyumba design interior. Okutunda curtains ezo. Bagamba mumanyo tupima pipe ezitawira. Nedda mukwane ni curtain ezo obutimbo obwo leta akatimba ak'omuntu ano okanguza 3 kubanga sisi tuse kujjeyo njagala delivery. Waffe tetukikola kubanga omulimu gwaffe tugwagala. Mulimu ki gwatandika nago? Omulimu gwe natandika nago. Abanko gambe mulimu ki gwe natandika nago. Simanyi naye nga kyemmanyi. Nali nakola ku bonna baseke.
nakolako ku Bonna Baseke owasimba olwa talenti yange eri gye nagambye na meeting abantu ab'enjawulo era mbeebaza nnyo bampisa bulungi bavumbula talenti yange kyekino nekyendi osanga n'ennyimba sandi zifulumiza zino zonna Bokati studio zinyambye nnyo olwa talenti eyo nembeera nga at least ndiko wentuuse. Okay, twagala kubeera nga mpozi twala mu bantu baffe mu kuwummulamu akatonotono awo naye twagala tubawummuzeeyo n'oluyimba. Tugenda kuwummuza n'oluyimba ki? Nsikaayo. Okay, ladies and gentlemen, Bokati TV Vocals Live, tugenda kufuna akayimba okuva Mbekati n'abakayise Nsikaayo kapya kakadde. Kapya kakafuluma. Akayimba ke nninawo Pademan ye yakakoze. Okay. Nsikaayo. Amaso gange gemagudde negalaba omulenzi omuto omulungi wakataketake omutima ne gumbugumirira emmemme nenkyamukirira amagulu ne gansanyalala era kati ekizibu kye nnina ndi mulaavu nawagamidde Nsikaayo mu kinnya kya laavu mwempagamidde obandekayo kuba mpulira nnyumira bino biruma okufa ate binyuma okufa obufi so mama yaŋŋamba ti laavu bulumi nakunyumirwa mutima gwange nkunenya gwe lwaki wakyamuukiridde naye nange nkunenya katono kirabika bambi watende waliddwa gwe labayo naawe omuntu gwogana malayika musinga biwawa no one to blame newe mba nze nandikkiriza Nsikaayo mu kinnya kya laavu mwempagamidde oba ndekayo kuba mpulira nnyumirwa bino biruma okufa ate binyuma okufa obufi so mama yaŋŋamba ti laavu bulumi nakunyumirwa wekyakalire mama lalalala biruma okufa obufi so mama yaŋŋamba ti laavu bulumi nakunyumirwa. Wow, very beautiful song. Kayimba bakayise Nsikaayo. Tubaera mulavu bagwa mu lukundo ero ko balaba batandika okulwana okuvaayo naye nga babimuyingiza bojja enti bino bikusobera bakukwana mu kusuka mugwa nomukwano n'oguyingira mu kusuka mugwa n'otuuka eri n'okwata okuvaamu nawe okuwakusika mugwa lwa nsonga balaba betema babeera bakola batya. Akayimba kani yakawandiika? Akayimba bamuyita Desire Katsi. Desire Katsi yakawandiika. Ate kali akasooka era Desire Katsi yakawandiika n'okakolera? Nenkakolera mu Bokati. Ate kano nakakolera Pademan. Kali nenkakolera mu Bokati akayimba. Ennyimba ezo bw'oba ozimba ndaba feeling gy'olina nnyingi nnyo kadogeza nene yaddayo nga olukundo olungi oli mulaavu. Oluyimba olwambala kyenyinza okugamba oluyimba olwambala kasita era weba laavu kitegeeza sowa kuyimba ng'era nnyiize nina otegeeza ekyo kyemba nnyimba kuba ffe tubanga ba messenger abatume hatubanga abatume kati yenna ali eyafiiringa laavu ate mbasawa munakuwaza nina omuteeka mu mudu ddala naye n'akyambala n'akaaba. Wali oguddeko mu mukwano? Nali nguddeko mu mukwano. Mwaka ki? Mabegako nga P6 CP6 dali mu second awo otandise okulaluka naye nali negendereza tokanga tata mulwadde gole eno olaluka eweeru sisobola kulaluka era nagamba nomanya nagamba kati tata wange mulwadde olowoozaamu bibiri nomanya ani yakulalula akutandisa okuyingiza ebintu ebyo? Sijja mwatukiriza linnya kuba ekigamba atagenda gende ndi wammaati omwana oyo naye nga gyali omulabako? Simulabako
Tomaina gyalaga. Kuba bali ba ex bagamba abafa. Simanyi munange sijjaze kyogera. Tojja mu wako kigambo. Okay. Kakati otandise omuziki gutambula mpola mpola bwe gutyo. Gutambula mpola bwe gutyo. Ng'ogyeko omuziki guno okufunamu ssente batonda ate nga gufunamu ssente. Omuziki ngufunamu ssente sijja kulimba emikolo era obuyimba nga wobuwulidde kati ab'emikolo tageti eyo awo ssente sijja kulimba emikolo era ofunayo abantu oyimba ku mukolo olinga akwagala ku mukolo gw'okusinziira message akwagala ku mukolo gw'oyimbe n'oyimba mpola mpola bw'otyo bw'ofuna ssente nga n'emirimu emirala bw'ogikwasaganya. Emirimu emirala egineyo gya Katerina biki? Egyo gya Katerinze. Lunaku ki lw'osinga okujjukira mu bulamu bwo olukyasinza okunyiiza? Oba lwali lunaku ki? Lunaku ezinyiiza. Gwe tonyiiga? Nyiiga ne mmala nenkivaako ne neerabira kuba bw'osigala okyakirowoozaako oyinza okulemwa ate okukola ekiddako. Nkivaako ne njagala ndowooze ku binsanyusa at least. Biki ebikusanyusa? Ebinsanyusa ddala okuwulira nga mpafominga. Nga mpafominga nga nyimbira abantu. Kinsanyusa nnyo. Baali bakugoyewo ku stage? Mukama tekintuuka nga keera musaba tekintuuka. Oyo naye bakwano be baali bagoye ku stage? Ye mbalina. Ne bagoba ku stage? Ddala. Bavaayo bagamba batya? Gundi oyo yankoze bubi nnyo tasobola kola kintu ng'ekyo. Nga MC yamugobye? Nga MC yamugobye. Ngamba audience ng'ekulaba ogiyimbye lega vaayo. N'ekyo nali nkirabyeko. Ne bamugamba vaayo. Avaayo agamba atya? Agamba naye nga kikyo oba ensobi ngikoledde wano naye era omuzaamu amaanyi n'omugamba osanga abaleka babadde bakooye babekubya kati baagala muyimbi munene. Baagala munene babadde baagala nze Katana. Olina okwejubisaamu. Wejjubisa mpola mpola. Tosobola kwejjubisa nnyo kisusi. Wejjubisa mpola mpola. Katana, tulabye otandise okuyimba mu bwali ng'okyali mwana muto. Ani akusikiriza okuyimba gwe nga gwe? Nalina maama wange. Twalina era kakwaya kewaffe wakeyo ku kyalo. Ng'alina obwana obwo obuyimba. Obuto. Nga buyimba kwaya ya ssomero ya kyaki? Si kwaya ne mu Sunday school nga gye buli naye era nga babugula ne buyimba ne ku mikolo. So mama wange oyo bamuyita omugenzi Silvia Nasona bambi yanfaako. Oyo era bamumanyi. Bw'otuuka ne wootuukira wange ozze sayidi ze ewaffe Nakaseke. Semiyongo bamutegeera bulungi kati nakulanga nnyimba ekyo. Naye maama wange yali kale nga music amwagala naye nga si nnyo kubanga birimu kiri eri nti abaana baba bagenda kula balaluke bafuuke kiki naye era nga nsalingiriza emabega w'effumbiro neŋŋenda ewantisiri mba natuuse dda. Kati ye nga tamugambako nti wana ayimba bulungi? Yamala n'amugamba naye taata yange engeri gye yali omusomesa kuba yali musomesa ngedi master mulamba. Kati nga naye ebyokuyimba ebyo si nnyo kuba yali strict nnyo. Ayagala kitabo. Ayagala kitabo era nakulaba nga weeyimbya agamba gwe nno akutunuulira butunuulizi n'omanya kiki ekyokukola. Nabadde mbikula ebifaananyi byo nga njagala kukolako aka profile akatonotono naye ndaba ng'oyambadde gawuni. Gawuni ebeera degree ebeera certificate era ki? Diploma oba certificate. Wali nasoma by the way nasoma bya music. Nasoma music. Wamusomerawo? Namusomera ku Essom. Essom School of Music. We nasomera olonga mu kifo kyo sente za university tezaaliwo ng'era sizirina nga wemba nnyonnyodde embeera yange neŋŋamba sisobola koma wano era nakati by the way sigwamu maanyi era nakati nkyasoma ŋŋenda nnyongerako mpola mpola nensalawo ŋŋende mu bya music nsome kyo kyempulira ddala nga kyenjagala era ddala nkitegeera neŋŋenda nensoma music. Okay, tukyali ku Vocals Live ate mpozi twagala twongerera akayimba kamu tumalirize.
kayimba kamunye kayimba chimba Kayimba ki manyi nyimbo ina nyingi kirege kiramba ninayo renovation ninayo renovation mu maaso awo nsubira okuleeta yeera akalala Katyeni kawange okay vocals live ko tukyali ne Mbeki Katna bagze wali kuli mpozi ngatera mu ekirungo katulinyemu katonaawo atuwa kayimba atakalala Sangira zenali mumye konzoba mpumbuka mpumbe nga nekitone kyange nkisirinze era nga n'omutima gwakowa omanyi nabo gye wako ku musota kyobola bumuguwa ngwekanga imagination ziwe zisomba zijjukira biri bali bye basooka songa bambi gwe tulina mutawana wali musamaliyo w'ekisa Seko kanina kumatama Yego wakampa tewegana Tonumyanga kumutima Sikufunanga mumutawana baby Wansanga konyenga na vedinga Nompaka renovation baby Aha Hello Baby wansanga konyenga no mutima gwakowa Nompaka renovation inatenera Zena kati ndi renovated Sweetie wansanga nkonya Ngano mutima gwakowa Nompaka renovation inatenera Zena kati ndi renovated Ngana fedinga Nga gwakurubuka Natenera Zena kati ndi renovated vocals live nzembe unya ba manager mwagala kulinda kimaze kubuuka kituntumuke ate mugobagane n'enswangu ate gundi biki abaana bali eno bayimba temusobola bus sporting government of Veyo managing omuyimbi ngono omwana ali wano buli kimwa kina enyimba zina eddoboozi alina si wakudde eri kubira ku mugongo mu atafune beat ate adag lwaki oyimba nnyo obuyimba butambula mpola mpola style njagala nnyo chema no bugende nnyo nsobola obuyimba naye kisinziro oluyimba engeri jeruze werujja n'olwambala bw'olwambala no feelinga kyennyini ekyo olinayo ku baana bootendese gwenga gwe n'ogamba nti ono atali si muntu wati gye bali basobola okubeera talisinga nange mbakutteko oba bale tonnaba ngezaako mpola kale abamu mpola kyenyinza okugamba gye bali engeri gye nasoma music nina abantu bentendeka mpola obasanze otya bakuba kibooko sibafunyeemu buzibu sibafunyeemu buzibu sijja kulimba kubanga mbasomesa ekyo kyaba balina okukola vocals mpola era nagenda na recording bulungi nnyo era nekivaayo nga kyekyo era mu maaso kaawo mujja kubeera mubawulira bo bakuwa ku radio babaddeyo ne beerima bayimbe ne baddeyo ne bagira nga naye abamu osanga oli alina oluyimba lulimu gita bagize negasobola dduwogerako nti abagize ateekamu omukono nedda bambi banjogerako kituufu banjogerako sijja kulimba banjogerako era ntambudde nabo bulungi era nkolaganye nabo okuva lwenasoma music kuba covid yajja nabeerawo ate nga music nali namusomako mabegako wali eri naye era nkyali nabeera mbadde nabo kitegeeza omuntu baba tebeeyisiza bubi nange mbaseeyisiza bubi gye bali okay nga tumaliriza abantu baffe baagala nnyo okumanya emikutu gyo egya social media gye giri YouTube, Instagram, Facebook gyebiri banange YouTube yange gyendi YouTube channel yange era nkozesa Mbeki Katana go searchinga Instagram, TikTok buli mukutu kwendi na TikTok gyoli yonna gyendi oleyo tokotokinga tewali kye tutajja kuyiga okay ba inviting bayite bonna berenga ba subscribinga ba likinga ba following bambi mbayita mujje ku YouTube channel yange mu likinge commentinga subscribinga musharinge bambi mbagala nnyo mbasaba wagambye okola emikolo bawe namba y'essimu
Bawe namba yesimu tetwagala bekwasa waliwo abeereyo ne batwala abasajja abantu batamanyi kuyimba bogola bogoza omukolo gwa kwanjula ne baleeta abasajja bayimba ennyimba ez'okufa. Kati abantu abo batonedda. Namba yesimu eri 070 21 75 492. Jiddemu 070 21 75 492. Tubagamba mubeere nga mumwekwata omukyalo na bayimbire ku mikolo gyammwe okwanjula embaga omukolo ogukola omulundi gumu okujjako ng'ogamba nti ogwokozemu jasi kiyita mu lujja osuubira okuddamu okukola omukolo omulala n'omusajja omulala ate ng'ojja okutwaliro n'ayimbe naye omanyi nti omukolo ogukoze omulundi gumu twala mwana muwala on'ayimbe osobola okubeera mpozi ng'ate ofuna osanyuke ejira ku nnyimba yonna ng'oyegwa mulina ogwo omuze munjaze eyimbira yaze otunda bumonde otunda bumonde okuyimba kuleka abantu bakusanyuse ate lisolera okwera nga oli loaded n'ebintu ebirala okisegedde. Anyway tetugenda okujjako ng'olina akatalekeka. Sirina kyamaanyi mpozi okutumirako ku sister wange bambi abansupportinga mwenna mwebale nnyo nina mikwano gyange abansupportinga bonna Bubbu naye ali mbasupportinga bambi mwebale nnyo mwebalire ddala Justine bambi mwebale nnyo basista bange bambi banzizaamu amaanyi ne baŋŋamba Mbeki tofaayo mwebale kupushinga bambi n'abalala mwenna mbasaba buwagizi bwammwe nange mbasaba mumpagire weewaawo ndi muyimbi mupya naye mbasaba mumpagire muziki wange mumwagale bambi njabbawo ekirungi. Okay, tweyanza nnyo tweyanzege. Mbeki Katana ye muyimbi gwe tubadde naye olunaku olwaleero. Bagze ali ku gita nashi ku kamera kwali nnyo kwera nga atakula ekirungo bulungi ekifaananyi kibeere nga kiri ku safari muzigo nga bw'ogula bulungi nnyo. Nze Sula Ssenyonga mubeere bulungi mweraba. Okati TV Neera.